Leero kandeekanemuko muwulire video yange eno mugitambuze. Bannayuganda weetegeke essaawa yakubanja buwanguzi pulezidenti watugambira nti kati tugenda ku kkubo kubanga ye pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu kikakasiddwa okuva mu mawanga oba mu ggwanga eryewabweru mu mawanga g'ebweru nti Museveni wakwata ku Kyagulanyi n'abaako kyamutuusako kyonna oba n'abaako kyatuusa ku famire ya Kyagulanyi kyonna yonna bagenda kubeera nga basasulira individuale. Ekitegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe omulungi olunaku olw'ejja okugenda ewa maama we okubeera nga alambula oba amukyalirako ku kabonero akamu kukalaga nti Kyagulanyi yabadde agenze kugamba nnyina amuzaala oba eyamuzaala may her soul rest in peace ne taata may their soul rest in peace. Yabadde agenze kubabeera ng'abagamba olutalo lwagendamu. Ekipapula kye bakuntumye kirambika ensonga zino wammanga, kirambika nti bajje amagye agali ewa Kyagulanyi makage era tebaddamu yadde kutiisatiisa wa famire yenna oba kubakubira ssimu, tebaddamu kubatiisatiisa na kubakwata, tebaddamu kubatiisa yadde kukuba ssimu yadde kubasindikira message ezibatiisatiisa. Kyagulanyi akole ekintu kyonna kyona kyayagala ekiri mu mateeka. Bannayuganda sawa yakusituka pulezidenti waffe, that's why ennaku zino tatudde. Sawa zino Kyagulanyi ali safe. Museveni wamukwatirako ebyo bigenze. Era ekipapula kirambika nti zino ensonga eziri mu kipapula teziri sizakukkaanyaako nedda, zakubangawo eziri mu kipapula. Omanyi omuntu okuwuliriza ekipapula nga mugenda ku negotiatinga ensonga banne abanyonnyola akoowa mbagamba ekipapula kino ekipapula kibakuntumye ensonga ezirimu teziri negotiable nedda, zikolerawo nga baziwandiise. Era balagidde gavumenti ya Museveni ebeerenga ezzaayo, ebeerenga eyanukula ebbaluwa eyo eweeyo information ebintu bibadde bakola byonna mu maka ga Kyagulanyi eweeyo, kubanga omuntu oba ogenda kukola mission kali abamagye basindika ewa Kyagulanyi eyabatuma eyabawa mission ayina bye yabatuma bakoleyo, babaagala mu biwandiike yali abatumye kugenda kukolayo ki. Era Kyagulanyi we twogera essaawa zino eno agenda kuvaayo essaawa yonna mu bbanga litali lyawala ku lunaku lw'essimanyi tugende tubanje obuwanguzi bwaffe. Ssaawa zino kye muba mumanya we are safe as Ugandans. Era mu bbaluwa muno oba mu kiwandiiko kino kyekasiza bannayuganda nti temweraliikirira. Bw'aba bazze okukiba mwami Museveni ng'akutte Kyagulanyi oba ng'akutte kwa famire ya Kyagulanyi yenna, bw'aba bazze okukima mwami Museveni ne Muhoozi n'abalala bali mu kabinja ako, gwe munnayuganda togenda kubaako wookosebwa. Bagenda kujja bamulonde nga woonaalonda eggi mu kibbo ng'enkoko emaze okubiika egenzi teriimu n'ojjamu eggi. Ekitegeeza waba kintu kigenda kutataganya kujjamu eggi eryo, ogenda oliggyemu olitwale olikube olirye. N'olwekyo Museveni bagenda kumujja, Museveni ne Muhoozi bagenda kubalonda mu Uganda ng'abalonda amagi mu kisero. Akati munnayuganda va mu kweraliikirira, va mu kutya, amaanyi gonna tugenda kubanja buwanguzi bwaffe. Kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu zira bagamba alina kyafumba oba alina kyabala. Yabala n'alaba nti we tugenda mu protestive vote, bwe tugenda okubanja obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda tulina obusungu, nga bannayuganda tulina ennyiike, nga bannayuganda tulina ekyuliyo ku mutima eky'okutubba akalulu nga tulaba, twali tugenda kukozesa violence. Naye Kyagulanyi yatuwooyawooya n'abeera ng'atukolera mu vidiyo n'agamba bannange ngera sula mukono njagala kulya ku mpuuta wannambooze, ne tusekamukko yadde tuli mu nnaku. N'abeera nga asika tension okuva ng'asika ebirowoozo bya international media zibeere nga zitutunuulidde. Of course sawa zino buli international media etayogera ku ffe tetulendinga oba etayogera ku ffe
eba yakulira wa kubanga ebigenda maaso Muhoozi nyini yevayo nawa ujuzi nagamba nti wakati abantu 22 twagala wa 23 abere Bobi Wine esawa zino Kyagulanyi kyabadde bimu kubibadde alinda kye kino ekimu ku byo abadde alinda ekipapula ng'ekyo kiweebwa Mwami Museveni. Kakati Muhoozi bw'obadde otamiira n'okola ebintu eby'ekisiru ng'otamidde Kyagulanyi tugenda genda obanja akalulu omukwateko kola olunaku lwogenda omukwatako lunaku lwagenda okusemba okukubira saluti lunaku lwogenda osemba okulaba uniform gy'oyambala ey'ebibombola ennaku ezigenda okuddako ogenda kuddamu okuzuukuka ng'oli New York ng'e New York togenze kulambula wabula ng'ogenze kuwera ennema na misango mu International Criminal Court ne kitaawo gye mutusiza ku bannayuganda. ICC USA Parliament n'abalala bonna mugerenga muteka ku platform zeze nnene muteekeko tweet eno mbeegayiridde wulira Museveni kikyagamba international community emunyiza ali ku kisenge agenda kuteekako fake news okuyita muba robust be bigenda kuva bweru wa ggwanga nga bidda mu Uganda government ya Uganda ebiconfirming then awandiikire European Union USA Canada aba bantu ezense nnene ezo aziwandikire nga abasaba ba investor agenda kulimba atya Museveni agenda kulimba nti Uganda evumbudde minerals empya ezitabanga mu nsi yonna ze banoonya 50 ziri mu Uganda. Egenda kuba fake news bayinza okugifulumya enkya mugende mubiteekeyo bagenda kulanga muri musimanyi biki zotawulirangako minerals ezikola omusaayi ezikola oxygen ezikola biki ezikola byonna byonna simanyi ezikola gold ezikola cobalt simanyi ezikola ate minerals ezikola minerals nti azizudde Uganda minerals 50 empya ezitalabikangako. Kakati bwamala okuzifuna bwati bwepaba awandikire USAEU wepaba nga abasaba bamufunire ba investors okujja okextractinga minerals zino nga abawa 66.6% mu bbaluwa gyagenda obbasaba kyekyo naye agenda kuba abadivertinga kuva ku kalulu. Okitegedde bulungi kuba divertinga kubajja kukutunulira democracy mu ggwanga Uganda. Bateseza agenda balimba barobist omuli Adonija simanya Adonija bebali eyo bebali mu kubivuga bakukuta ba Andrew Mwenda bakukuta bagenda kweta breaking news basalize ensi yonna nti ebyobugagga byonna ebibadde binonyezebwa mu ggwanga Uganda amini mu nsi yonna Uganda yebiina new 50 new minerals era abasabe ba investors nti bamusindikire ba investors nga EU ensi yonna egenda okukikola erya 66.9 emigabo percent erya 66.9 ku byobugagga bino ebipya omuzungu mbombu n'oluwuda minerals asala omuliro. Okitegedde eyo mugikole mugiteekeyo nga mubalabula nti eyo fake news apanga kubalimba ne mumanyi kyetukoza kakasajja mubiteke ku Facebook mubiteke ku TikTok mubiteke wawawawa mu luzungu mwali afizi zange mzi wange yali agenze yo kubalwanirira muri eyo muzanya buzanyi kakati muwandike mu luzungu mubiteke mu luzungu mukole videos ez'oluzungu naye bannange omuntu bannange kyatuka ku mwana Uganda empya bano yali amanya oluzungu waliwo omwana Faziru Mayanja neba naye n'olugendo lumize bajje no bannange bajje n'abo twali nabo ne mama Tony ene mu maaso bana yabo oluzungu kuno sagala ba Luganda njagala ba luzungu abo oluzungu abako n'emikwano
muteekeeyo Excel. Museveni agenda kulimba mbu alina minerals empya 100 alimba kubajja kutunulira violation of human rights in Uganda. Kale temwerabira